Embeera ya Obunkenke n'okwennyamira mu disitulikiti y'Yemubende ne Kasanda oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni okulangirira omuggaliro ku disitulikiti zombiriri mu kiro ekikeesezza leero olw'ekirwadde ky'ebola namutta ekyongedde okwekaaliisa. President Museven bw'abadde ayogerako eri eggwanga mu kiro ekikeesezza leero agambye nti gavumenti ye ekooye okwegayiriranga abantu okwekuuma ekirwadde ky'ebola kwe kusalawo okutandika okukozesa ebiragiro olw'abantu okujeemera ebiragiro by'abasawo. Kati biri ebyokwegayirira tubivuddeko ebyokunyonyola ebyokwegayirira ebyokusomesa kubanga kati ngenda kulwala obulago. I'm now going to develop sore throat because of talking about trying to prevent people not to die. Imagine ndi wano negayirira munange tofa eno nfunda yokusatu negayirira. What sort of people are these? So now movements into and out of Yemubende prohibited. Togezanga kufuluma okuva mu district y'Yemubende oba okuyingira. If you are in Yemubende, stay there now. Don't move out of. And if you want to go to Yemubende, don't move into. Okay? Oluvannyuma lwa pulezidenti okulangirira omuggalo ogwo kaakano ekitongole ky'ebigezo ekya UNEB kifunyeemu akasattiro mu kiseera kino nga kyeteekerateekera ebigezo by'akamaliza ebitandika enkya. Daniel Dong Senkulu wa UNEB agambye nti bayimiriza enteekateeka zonna mu disitulikiti zombiriri okutuuka nga gavumenti ebalungamizza ku kye balina okukola. You know, the president only announced this thing last night also, and we are in touch with the relevant authorities. We are waiting for guidance, and then we shall act accordingly. No, we are holding on. We are holding on to the materials, and we are waiting for guidance. Yeah, of course, it has to be done by today. In fact, last night, I had the president's announcement. I already got in touch with relevant authorities to seek guidance, and they promised to get back to me this morning, so I'm waiting. Mu ngeri y'emu abasawo mu kibiina kyabwe ekibagatta ekya Uganda Medical Association nga bakulembeddwamu Ssaabawandiisi Dr. Herbert Luswata beemulugunyiza nti newankubadde pulezidenti yabakkiriza obba okutambula naye teyabalungamiza bulungi wabe bagenda okujja ebipalati ebakkiriza okutambula. Directors abamalwaliro agali mu bitundu bino kubanga bawaayo kuba lisiti z'abasawo bakola nabo bedde baziina. Bade baziwa Ministry of Works nebanga abasawe bawa bazita asibalina okukozesa ku makubo obutataganizibwa okubambe batataganyizibwa. Ebabegako Ministry y'ebyobulamu yayingega ba speakers naye Ministry y'ebyobulamu erwawo batwala obudde bungi okola ebintu ebyo. Kyedaga Ministry of Transport nebanga ekikola directing efunye amannya ago. Abasawo bana balemesa okubanga batambula ne banga bafuna ebizibu bajja kuba frustrated nga bali lulira tibajja kukola mirimu gyabwe bulungi. Mpozi n'abamu ekimusanga ng'ayiwaka n'atuuka mukulu agenda kugaba bamutaataaganya tebajja kukola. Ng'oggyeko okuwera abantu okutambula okuva mu disitulikiti emu okudda mu ndala n'aba abagendayo, pulezidenti era yaweza entambula ey'olukale. Zitakisi, bodaboda, baasi n'emmotoka ez'abuyonjo yalagidde bazisimbe. Mu ngeri emu yalangiridde kafyu ku bitundu ebyo ng'abantu balina kuyingira mu nju ssaawa emu ey'akawungeezi ate bafulume 12 ez'okumaliiri. Amasinzizo ebifo ebisanyukirwamu byonna byaggaddwa. Kaakano abagoba ba takisi abakolera mu disitulikiti zombiri n'ezo eziriraanyeewo ge bakaaba ge bakomba. Abazivuga okuva Emityana okudda Yemubende beebuuzizza eky'okuzzaako nga tebakitegeera. Ebyenfuna bibadde bitunyigiriza, mafuta gabadde waggulu nnyo, gateera nga gakyali waggulu, ate era kati wetufunidde n'ekizibu ekifaanagana bwe kiti. Ffe ng'abadde bakolerayo tukoseddwa, tetulina we tujja kujja kyakulya. Mbere gye tubadde tugenda tufuna akasente akalabirira famire zaffe. Yombi ddala gye tulimu bannange. Olw'okuba twagala obulamu n'ekyo kibadde tekyetaagisa bannange. Kuba tukyali mu paniki ya COVID oli yakatuvaamu. Tetumanyi kiddako. Mu ngeri y'emu abakola emirimu egy'enjawulo e Yemubende baasuze ku mugomyo bagamba nti omukulembeze olwabadde okulangirira omuggalaati abasirikale baatandikiddewo okubaligita emiggo. Bano mulimu ababoodabooda, ab'omu butale, abatunda ebyokulya eby'enjawulo n'abalala. Omusasi waffe Ssebufu baana ba Kintu kaatuwa ebifeeyo. Omuggalo gwateekeddwa ku disitulikiti y'Yemubende ne Kasanda buli omu agulojja bubwe ng'abavuzi ba boodabooda mu kitundu kino bategeezezza nti waakiri bandisoose ne babawaayo ennaku ne beetereeza olw'embeera enzibu ennyo.
bano beegattiddwako abatunda ebyokulya ebyokunywa wamu n'ebintu ebirala kwa Yemubende abategeezezza nti baadde bamaze okusuubula ebintu byabwe mu bungi naye beewuunyiza okulaba nga n'omukulembeze w'eggwanga yadde akyayogera. Abasirikale ne babayiikira kwa Iwe ne batandika obbagoba katale kano ng'eno ebabaligita emiggo. Bannyonnyodde nti bandisoose ne babawaayokko ennaku ne batunda ebintu byabwe bino ne biggwawo. Naye mu kiseera kino tebamanyi ki kyakkola ng'ensimbi zaabwe zonna zifiiridde mu bintu bino kubanga tebakyalina baguzi. Nga bano badde basinga kuguza basaabaze mu takisi ne bbaasi eziva Yemubende okudde Fort Portal. Abantu abamu tebamaze kuwaata emmere weeri byonna biri wali byonna bigenda kufa kapito omuntu gy'abadde yajja mu looni zonna zifiira. Bakwata nkwate gonja twamusuubudde eggulo tetunatundako wadde nusu 10 wadde n'ekimu kati amaya tugenda maliisa ki. Erinnya Ssekanjako Ismail nga ndi mukulembeze wano ku katale kafe akahayiwe vendors. Tuli mu nnaku ey'amaanyi tuba tusuubudde ebintu byaffe ebintu bigenda kufa twawulidde nti baggaddewo okubeerawo kiku naye akasente ko kabuze kati akasente okubula ate tudde mu lockdown nti nga ffe aba boda oba ogenda kutupulaningira ki ekiddako okuteeka mu lockdown tuteekeyo naye ng'otuwadde ki ekiddako ng'otuwadde ki kyetugenda okukola. Yadde nga guno guli gutoye poliisi ku Yemubende ekedde kuteeka misanvu mu kkubo ku luguudo oluva Yemubende okudda Mityana ne Fort Portal era wano ng'ebwerabulira abavuzi b'emmotoka abakyatambula okukikomya mbagirawo kwogatta n'abavuzi aba boda. Omubaka wa gavumenti Yemubende Rosemary Byabashaija bw'atuukiriddwa ku nteekateeka eno ategeezezza nti agenda kutuuza mbagirawo olukiiko olwaleero balabe engeri ki gye basse ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga mu nkola n'olukiiko lwonna lwakulembeza olwanyisa ekirwadde kino eky'Ebola mu disitulikiti y'Yemubende. Ssebuwufu baana ba Kintu CBS FM Yemubende. Mu ngeri y'emu ne RDC w'e Kasanda Namulindwa Foibe agambye nti batandikiddewo okussa mu nkola ebiragiro ebyaweereddwa President. Ebiragiro bye yatuwadde era twatandise mangu nnyo n'embiro okubiteeka mu nkola. Bategeeza bannakasanda twalumbibwa ekirwadde ky'Ebola naye abantu abamu bakyabitwala ng'ebyokuzannya abalala bakyabitwala ng'ebyobufuzi. So badde tujja tubakubiriza nga tubasaba mutuyambeko mugoberere amateeka agatuweebwa amaministry y'ebyobulamu. Katikkiro wa Buganda munnamateeka Charles Peter Mayiga akuutidde abavubuka Abaganda abali ebweru wa Buganda obuteerabira Bwakabaka bwabwe babuwagire nga basinziira yonna gye bali olwo nno Buganda ne Uganda ezzibwe ku ntikko. Babadde ayogerako eri abavubuka abeegattira mu kibiina ekya Baganda Nkobazambogo ku ssettendekero w'e Kabale University mu Bendobende ery'Ekigezi. Omu mbuga abannyonnyodde nti essubi lya Buganda lyonna liri mu bavubuka b'omulembe Omutebi kyokka n'abasaba bagumire ebibasoomooza byonna olwo bawangule. Ennaku zino okusoma kulimu ebisoomooza biyitirivu naye obulamu bujjudde ebisoomooza na bano baprofesa abali wano balina ebibasoomooza bingi. Temulowooza nti bo bibanguyira. Bakugambye kanoni ono University Secretary bamugambye bamuwe omukyalo Omuganda n'agamba ndi kanoni. Ekirala ekinaabawanguza abavubuka abali wano Abaganda n'abatali Baganda okwekuuma nga muli balamu. Abavubuka mwekuume temukkiriza siriimu kubakwatire n'ekabaale oba ebushenyi. Mwekuume nga muli balamu kubanga anaawangula obulamu abeera mulamu. Era waliwo abantu bangi ababadde baagala okujja wano tibazze kubanga balwadde. Bannaye musoma mu matendekero ga waggulu temumanyi siriimu bwakwata. N'osoma n'otuuka mu yunivasite nga tomanyi kwewala siriimu bwakwata. Bino bye babagamba okwewala siriimu aleme kubakwata bwe bikulema genda ewa Kanani yatuwadde essaala akusabire onywerere ku bya Katonda n'ebya Katonda bikulemye. Ezo ze zimu ku nsonga mu abavubuka ezinaabawanguza obulamu mu nsi. Katikkiro ajjukizza abantu b'Omutanda obutasula nnono n'obuwangwa bwa Buganda yonna gye bali mu ngeri y'emu n'abalambika ku ngeri egwanidde okweyisaamu nga banyweza obumu n'okwenyigira mu by'obukulembeze mu bitundu gye bali. Minisita w'abavubuka ebyemizannyo n'okwewummuza mu Bwakabaka Oweekitiibwa Henry Moses Ssekabembe Kiberu agambye nti ensisinkano y'abakulembeze b'abavubuka mu matendekero gonna mu Uganda egendereddwamu okutumbula obumu era kigenda kutumbula enkulaakulana mu Buganda ne Uganda yonna. Omwami wa Ssaabasajja atwala ebbendobendo eryankole n'ekigezo Oweekitiibwa Hajji Mutaasa Kafeero yeebazizza nnyo Omutanda olw'okuwanga omukisa abantu be abali wabweru wa Buganda ne bawulikika kyokka n'asaba Bannankoba-Zambogo okujja ebyobufuzi mu nsonga z'Obwakabaka. Twakozeemu
reshuffle nga tusinziira ku busobozi. Olukiiko olukadde olubaddewo lubadde lutabula obukulembeze bw'Abaganda mu nkola ekigezi nga lutobeka obukulembeze obwo mu byobufuzi ate nga twagala kutabula bintu bya Kabaka na byabufuzi bya gavumenti ya wakati. Olukiiko olwo abantu bonna ne basakimu nga nkuyege bagambye katulonde era okulonda abakulembeze ekwavuddemu ebibala by'abantu olwo. Nsaba otwala okwebaza kwaffe eri Mukama waffe Ssaabasajja Kabaka olw'okutumanga entakera okujja n'okulabako. Nkwebaza olw'amaanyi g'oteekamu ne neebaza ne Ssaabasajja Kabaka olw'okutumanga. Ssentebe omujjo w'ekibiina ky'Abaganda Nkobazambogo mu ssettendekero wa Kabale University Kintu Rogers alomboze okusoomozebwa kwe bayitamu ensangi zino n'asaba bayambibweko mu ngeri ez'enjawulo basobole okubeera obumu. Ebigambo omuntu byayogera nga tannafa bibeera bya nkizo nnyo singa wabaawo obwetaavu obw'okunoonyereza ku kimusse nga munnamateeka Matovumusa Kimirante bw'annyonnyola. Singa omuntu yenna afa naye mu mbeera y'okufa kwe n'abaako ebigambo byayogera nga ebigambo ebyo bikwatagana ku kufa kwe, singa ekibuuzo kijja mu maaso ku kiki ekyaviirako omugenzi okufa, ebigambo ebyo bye yayogera ng'afa biba bya muzinzi nnyo. Era ku siteeri y'okuwa obujulizi akawaayiro namba 3 ak'etteeka ly'obujulizi mu lufuutufuutu akayitibwa Evidence Act kagamba nti obujulizi obwo bujja kuba bwa muzinzi nnyo era bujja kukozesebwa okusalawo oba omuntu oyo yattibwa buttibwa oba nedda. Uganda olwaleero yegasse ku nsi yonna okuzza olunaku olw'okwefumiitiriza ku by'emmere. Ebisoomoozo ebiriwo n'okubisalira amagezi ng'olunaku luno lukuzibwa buli mwaka ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'ekkumi era lutuukidde mu kiseera nga bannayuganda bakaaba akayirigombe olw'emmere efuuse otumere. Emiwendo giri waggulu nnyo era amaka agamu tegakyayinza kulya bibu bibiri. Olunaku lw'emmere mu nsi yonna lwatandika okukuzibwa mu mwaka 1945 lwawumamu omutwe w'ekitongole ky'ensi yonna ekya Food and Agriculture Organization ekizze ekikwatagana n'ebitongole ebirala omuli World Food Program okuteekerateekera abantu mu by'endya. Abatunuulizi b'ensonga okuva mu bitongole ebirafuubana okulaba nti omwana w'omuntu afuna emmere ennungi bakulembeddwamu bannakiiko aba Food Rights Alliance, Siatini Uganda n'abasuubuzi nga bagamba nti olunaku olituukidde luno ng'abantu basukka mu bukadde 15 beerya nkuta olw'obutabeera na mmere emala so nga n'entono eriwo gamba ng'omuceere, akawunga, amatooke, kabeere muwogo oba lumonde byonna bya buseere. Agnes Kirabo, ssenkulu w'ekitongole ki Food Rights Alliance, ategeeza Kyabasi obujjajja nti ebbula ly'emmere mu ggwanga lino lisinze kuva ku biragalalagala ebifuuyirwa ku birime ne mu ttaka ne bireka ettaka nga tekyalimu kiriisa. Kirabo ategeezezza nti wakati mu kwefumiitiriza ku mmere eriibwa bannayuganda bangi boolekedde okulwala endwadde eziva ku byuma ebikozesebwa okkuba emmere n'asaba gavumenti ekole ekisoboka kyonna okuweera eddagala erifuuyirwa ku birime lyagambye nti butwa bwennyini. Kyenyamiza nti mu nsi yattu emanyiddwa ng'ekkula ery'olukalu lwa Africa Uganda tuwangaala n'abantu abasukka mu bukadde 15 abeerya enkuta nti abaana mu ggwanga ebitundu nga 29 ku buli 100 baakona baakozimba so ng'ate weewaawo tulaba n'emiwendo gy'abaana abagejjulukuka era abalwadde omugejjo nga nagyo gyeyongera okulinnya buli mwaka. Tunakuwadde nnyo kubanga mu ggwanga lyattu buli lukya emmere yeeyongera okuba ey'obutwa eri abantu kubanga terimibwa bulungi ereetedde abantu okulwala endwadde zinnamuzisa. Emmere emu ewumbidde mu nnimiro. Enteekateeka ez'okuziika ow'ekitiibwa Agnes Nakibige Sempa abadde Kaggo alamulirako Ssaabasajja Kabaka essaza Kyaddondo ziwedde nga ono wakuziika essanga ku lw'Essemuto. Omusasi waffe John Musisi katuwa ebisingawo. Wano ku Lumbe embeera ya kimpowooza ennyo, abakungubazi ab'enjawulo bali mu nnaku n'ekiyongobero era buli ddakiika eyitawo beekuluumulula okuva ebula n'ebweya okubeerawo ng'abajulizi ng'Oweekitiibwa Agnes Nakibirige Sempa awummuzibwa mu nju ye ey'olubeerera. Wano emirimu gitambulira ddala bukwakku era abakungubazi ab'enjawulo bakwataganya obuteeyawulamu, abali mu kifo wagenda okuwummuzibwa bakola buteebalira, abali mu nteekateeka ey'okumusabira basajja ba Katonda n'ekkwaya yatuuse dda, era ng'abakungubazi ab'enjawulo abali mu nteekateeka ez'okulya n'okuyoyoota amaka gonna weebali batuukidde ddala bulungi.
wano wagenda okuziikibwa ku bijja by'abakadde be ab'ekika kye ekyengeye mu abadde asibuka nawo enteekateeka z'amaanyi nnyo nnyini ddala. Omubiri gw'omugenzi gwasuziddwa mu maka ge ag'ebulamu gayaaza era ku ssaawa 2 ez'enkya ya leero emmotoka n'oluseregende bonna abamuwerekeddeko basimbudde. Essaawa we zikoonera 4 tusuubira omubiri gw'omugenzi gugenda kubeera gutuuse essanga ku lw'Essemuto wagenda okugalamizibwa. Essanga ku lw'Essemuto kilomita ziri wakati w'ennya n'essatu ng'ovudde e Matugga eri abo abatannaba kugenda kutuuka ku lumbe. Enteekateeka zo ziri mu giya nnyo nnyini ddala y'amaanyi. Obwakabaka bwa Buganda olwaleero bukiikiriddwa omumyuka asooka wa Katikkiro wa Buganda era avunaanyizibwa ku nzirukanya y'emirimu mu Bwakabaka Oweekitiibwa Profesa Ali Haji Twakawaase era nga ono ssaawa 6 eza leero agenda kuba atuuse ku lumbe. Okusabira omugenzi kugenda kutandika ku ssaawa 8 ez'ettuntu lya leero era ssaawa 10 agenda kubeera agalamizibwa mu nnyumba ye ey'olubeerera. Peter Zaake omumyuka w'omuwandiisi mu Bwakabaka bwa Buganda era akwanaganya abantu ba Kabaka abeebonaayira ategeeza Kyabbasa mujugumiza ggwanga abantu ba Kabaka abali ebonaayira mu kiro ekikeesezza olwaleero basuze basabira ssaako n'okukungubagira Oweekitiibwa Agnes Nakibirige Ssempa eyabulidde obulamu bw'ensi eno bwomera abangi. Nga basabira Obwakabaka, nga basabira Kabaka, nga basabira Obuganda ne Uganda yonna okutwalira awamu. Naye nabo ne batuusa okunyolwa kwabwe olw'okuvibwako Oweekitiibwa Agnes Nakibirige Ssempa kubanga tubadde tuwuliziganya ku nsonga za Buganda ebweru, abadde awuliziganya nabo naddala mu biseera eby'amakula babadde bakwatagana bulungi era banyoledda nnyo ne bategeeza nti nno Obuganda bufiiriddwa nnyo. Ku lwa 88 CBS FM Radio Lwasa Mayinja mu nnanda gw'Emusijjoni wano essanga ku lw'Essemuto ewagenda okugalamizibwa Oweekitiibwa. Empaka z'amasaza ga Buganda ez'omupiira ogw'ebigere ziddamu okuzannyibwa leero n'emipiira 2 ezigenda okuggalawo omutendera gwa semi-finals okufunako ttiimu 2 ezigenda okwesogga oluzannyo olw'akamalirizo olw'empaka ez'omwaka guno. Empiira gyonna gya mutendera ogw'okuddiŋŋana era Bulemeezi egenda kutuuka ne Buddu mu kisaawe kya Kasana Luweero. Omupiira ogwasooka mu kisaawe kya Masaka Recreation Grounds, Buddu yawangula ggoolo emu ku bwereere eyateebwa Bruno Bunyaga. Omupiira omulala Busiro egenda kutunka ne Ssingo mu kisaawe Ssentema ng'omupiira ogwasooka Emityana ttiimu zino zaalemagana 3-3. Kaakano Ssebwana Charles Kiberu Kisirinza omwami wa Ssaabasajja wa Busiro akunze bannabusiro bonna okuggwera Ssentema 9 okuwagira ttiimu yaabwe. Omuwandiisi w'olukiiko oluteekateeka empaka zino Honorable Patrick Nsanja akasizza nti emipiira gyonna gigenda kutandika 9 ez'olweggulo okwekusaba ttiimu okukwata ebiseera ate n'okukuuma empisa okuwala okubonerezebwa. Omwaka oguwedde Buddu ne Buweekula be baatuuka ku luzannyo olw'akamalirizo era Buddu n'ewangula ekikopo kino yakuba Buweekula ggoolo zaali 2 ku bwereere. Bannaffe ag'essaawa zino kaŋŋawumbewumbe mu bufunze. Embeera ya Obunkenke n'okwennyamira mu disitulikiti y'Yemubende ne Kasanda oluvannyuma lw'omukulembeze eggwanga Yoweri Museveni okulangirira omuggalo ku disitulikiti zombiriri mu kiro ekikeesezza leero olw'ekirwadde kya ebola ekyongedde okwekaaliisa. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga akuutidde abavubuka Abaganda abali ebweru wa Buganda obuteerabira Bwakabaka bwabwe babuwagire nga basinzira yonna gye bali olwo Buganda ne Uganda lwe zinadda ku ntikko. Uganda leero yegasse ku nsi yonna okuzza olunaku olw'okwefumiitiriza ku by'emmere ebisoomooza ebiriwo n'okubisalira amagezi nga we lutuukidde emiwendo gy'emmere giri waggulu nnyo era amaka agasinga obungi tegakyayinza kulya yadde ebibwa ebibiri. Bannaffe ge mawulire enkyaleero tovaawo ku CBS FM Radio Bujjajja agundegunde Maasomoogi.